tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Abantu mu nsi yonna bennyamidde nnyo olw'abatujju ba Boko Haram okuwamba abaana b'essomero. Mu kiwandiiko ekikulu Pulezidenti Jonathan Goodluck yeeyama okufuntuza abatujju awatali kudda mabega. Abubakar Sheku omukulu w'abano bakaggwa ensonyi yeewaana ku butambi olw'okuwamba bano abawala abasomi. Avunaanibwa gwa kwokya mayumba g'abantu era yatiisatiisa n'okutunda bano abawala mu buddu. Buli anoonya abawala bano afuuka mulabe. Abantu bangi nnyo battibwa mu katale nga bateeberezebwa okuyamba ku bajaasi ba gavumenti mu kibuga Ngala ku nsalosalo za Cameroon. Nigeria yeevaamu neyeekubira omulanga ku lw'abawala abawambe bafune abayamba. Amerika yasindika abakugu okutetenkanya ku by'obukessi okulondoola n'empuliziganya. Abangereza, Abakanada n'Abachina bo baawaayo emirongooti gyabwe egy'omu bwengula. Falansa yawaayo bamukwata mmundu n'abajaasi 3,000 okukuuma ekitundu. Abayimbi ab'amanya n'abanene mu byenfuna bavuddeyo okuvumirira ekikolwa kino eky'ettima. Kati Sheku bamutaddeko obukadde 7 obwa $, olw'okuwamba abaana b'essomero ne yeemulula. Kino kifaananyeko ng'ekyali engulu mu Uganda mu ssomero lya Boke mu 1996 era kyamanyisa nnyo Koni n'afuuka olugero, naye ku nkomerero yali mukulu w'essomero. Omubiikira Omuyitale ye yateesa n'abatujju mu mirembe ne bata abawala abasinga okuva mu buwambe. Ekitundutundu ky'ensi kiri ku mutimbagano naye ekitundu ekirala bakiresettayo. Eno enjawukana enyoomodde ebyenkulaakulana naye ekizibu kino bakinogedde eddagala. Bakakensa babiri baatadde ekirowoozo mu nkola kye weetaaga kyokka ye USB flash ekola. Kano ka flash kalina buli kimu munda, enkola kwe katambulira na buli kimu kye weegomba. Oyinza okuteeka ka flash kano mu buli kompyuta oba kapya oba kakadde kasigala kakuwa amakula. Erinnya lya ka flash kano bakayita ka keyboard ka $7 zokka akalayisa okusinga iPod. Baakatongoza e Nairobi mu nzigota okuyamba abayizi okwongera okufuna tekinologiya. Okuva e Kenya baakayiya bakatwala India, Israeli, Italy wamu n'ensi endala mu Afrika. Abayizi b'e Makerere baakuza amawulire kati abakulu b'ettendekero tebasalikako musale olw'abayizi okusalawo okuyita obute nga bagenda boolesa obwereere bwabwe. Baabadde mu sabbiiti ey'obuwanga nga bajjaganya. Enkola gye bayise eya mayiro y'obukunya ekikujjuko ekimanyiddwa mu kujaguza n'okutambula obusa kyatandikirwa mu ssettendekero erimu mu Amerika. Abakulu baasazewo okuwera kino ekikujjuko nga bagamba tekirina kifo ku ssettendekero. Okuyita obute y'engeri emu ey'okwekalakaasa kitujjukiza abakyala era abaali beekansa mu maaso g'abakulembeze baabwe nga beekalakaasa olwa munnaabwe eyasikambulwa amabeere. Bayinza okuba baalabira ku kibiina kye bayita Femen, kino ekibiina ekitongole ekyatandikira mu Ukraine nga kikumba bute okulwanyisa obulambuzi obw'obuseegu. Yoga si ekintu ky'oyinza okuyita eddiini yo naye wabula y'engeri y'okuba bumu n'endaayo. Okukivuunula yoga kitegeeza okuba bumu wakati w'omwoyo munda n'ekikuli wabweru. Enkola ekuyamba okulaba ebitalabikalabika. Kati ensi yonna ekikozesa ekitalojjeka eyamba mu bukoowu n'endwadde z'omutwe n'okukola omubiri oba kuyita okukola ezzowe. Ne mu Afrika enkola ya yoga nayo mweri kigambibwa nti yatandikira ey'edda mu Misiri. Ekyo nno kiva mu biwandiiko eby'edda ennyo era mu Kenya yoga atutumuse nnyo. Naye kaakano ne mu Uganda yattu mu yoga y'ekifirika twafunyeeyo omukugu. Leero tusisinkana mukyala Ife Pianki omusomesa asomesa ng'akozesa enkola z'empewo z'ekifirika. African yoga is a system of movements, 24 to 36 postures that are fluid and rhythmical and very reflective of the African nature. The movements can be found on the walls of the temples of ancient Egypt. We also incorporate the elements earth, fire, air and water because we believe that once we understand how our environment works, we can better understand ourselves because we also contain all the elements of life within the human body. So it's really about an exploration of ourselves and how we can keep ourselves healthy and balanced. It works with all muscle groups and it helps to develop core strength, which is essential for, the maintenance of an upright spine and good posture. So if you work in an office, it's beneficial for you. Weebale nnyo Ife olw'ebigambo ebituzimba kyewuunyisa ky'ofuna nga weetegedde munda.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze survivor ne dislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma